A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah wekitiibwa gwe nnyini nsi, tukwebaza enkya ya leero ya Rabbi. Ya Allah tukusaba reipi omuteremu obwangu ate omugaziyirize ya Allah. Gwagaba ya Allah era gwagaba amagezi. Ya Allah tuteeka omuzannyo gwaffe guno mu mikono gyo. Tukusaba ya Allah omukingiriza amaaso amabi ab'ekiiso abalogo mu industry era reipito abakulimba nti industry terimu bafuuyi ba mindi na balogo mwebali bagenda kuko era wekwate nnyo Allah n'edduwazo buli lwofuluma osoma ayati kurusiyu. Ya Allah tuteeka reipi mikono gyo emuvi yaffe etambule abalogo ab'ekiiso simanya mwenna anti mbadde olondeeta Yesu ey'ekirokole bwoleka mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tukwebaza gwe Katonda omunazaleesi era nga tewali akwenkana tewali era akusinga Yesu waffe tuteeka reipi mikono gyo tukavalinga firimu yaffe mu musaayi gwa Yesu. Tewali sitaani agenda kutulemesa tujja wano nga nnya olw'omukaaga okuwangula. Oli muwanguzi maama wange kati nno life goal ozirina olina omusajja akwagala ennyonyi ogirinnyanga taxi wanaaba baaba bwe luba lweza kale ogumu gukwate naye ayagala saawundi ati kati ebintu bino tobitegeera leeta tonkwatira mama kaakati ebintu bino betusalawo okugamba nti katuteeketeeke production bannange omuntu aba yeewaddeyo ekirala abana n'okwagala naye abana Uganda njagala tuyiga ekintu kya bobo by Uganda build Uganda eno nsi yaffe nga we baleeta wane n'abayimbi okuva mu nsi endala zonna ne mudduka emisinde ne muwagira nga tamina na bigambo bye mwogedde bingi muna Uganda munnammwe bwagamba nti kaakole ekintu omugambo guba mungi olangira abanaku wano mwala gwe weeraga nnyo mwala gwe tukuba nnyo omusajja mujje ebintu bino feeling bw'oba tuyagala muntu abakazi abaaddiba mujjeemu embeera ezo bw'oba tuyagala muntu don't comment tojja Rape njagala okutegeeza comment zolaba okwo abo abantu abatakwagala ate be basinga otugoberera and tebajja ate abatatwagala baba batini nnyo ku percentage y'abantu abatwagala betulina. Genda maaso omuntu yenna yina bwe yeeyubula n'ava we muba mumumanyidde n'ebibuuzo era bibe bitono. Lwaki wakola bwoti? Lwaki eno wakola bwoti? Tuva mu maka g'abamama waffe ne tubalekayo ntugenda tufumbirwa abasajja betuzunze nga tusanga e Kampala kalate gwe nombuuza nti lwaki wavudde ku gundi mutujjeeko akajanjaba bro nze nnobanga sigwe gusoose just mwakamanya naye nga ennaku z'omwezi nnya bambi nsaba mujje muwagire Rape Bad Black weebale bambi weebale munnange simanyi oba bulumi bwa maama engeri gye bamukubamu najjaaka mmonde ng'ogambye kanyimuke nali njagala nnyo kuba maama sibulya engeri gye bwakulamu nabwo obuzindaalo olemwa nze ndi gundi human rights defender and an activist. No, sirina feminist kitegeeza kikyannema okumanya naye am an activist of LGB ati ndi human rights biki kati kinkakatako okubaano kubanga ndi mulwanyirizi wa ddembe ate ki ddembe lyange human right defender. So kati wempulira ku domestic violence mbadde nina okuzukuka mu buliri nga komando nzije omukazi ng'oli eyo nnyongera okugamba ku lw'omukaaga nga nnyeno wiiki tuggulawo ssaawa emu jangu osasule sente ezitali nnyingi jangu you get motivated, come and be motivated, come and learn how to stand as a mother. Nze olazubeda nkwiza abana bange bana as a single mother nina akasajja kakimuswaga akasajja ko buli wenkirowooza nnyiiga kati omwana namumujjako omwana wa sepuya ujini mwagaza DNA ate yafuna kubanga nabalabalamu nga sepuya gwe nadigida naye mugwe 11 kano kakimu nga ka mwaka guli
omwana muwanvu kimu mumpi mwanvu oli kati football alina obutuuze bwa Sabia ajjawo omwana wange obutuuze obw'Esabia Europe muyita naye ewaabwe wataata w'oluviiri ngenda ddujja ku Sezaala bulungi mukwano yali yandagawo naye ng'ebyo byonna abakyala tunyigirizibwa akasajja okazaalidde omwana tekakuwa buyambi kimu yakateekamu emitwalo 2 omwana alina emyaka 12 bukyanga mbaawo at least ko Jona tata Jona nasooka ne mutundako miliyoni 10 wano we bansibira awo si kukuluma abakyala njagala basingo mother guno muzannyo toyina gusubwa ate era wakoze bubi rape n'otanteekamu oguddako omuzannyo nyamba tondeka mabega ntwalira ku kisawo siina kye neetaaga just kubeera mu bana abakyala tulina okukunga abakyala babonaabona abakyala really they are struggling they are suffering balaba okwo ku media in filter na makeup but deep inside nga tebannali olaba mukyala kubeerako ku media n'akuvuma naye ngawa n'abasajja nabo babbula kiri Kampala n'abasajja nabo babbula simayo obuzindaalo nsigala nkyabwogererako. Njagala okwebaza aba sponsors ba Rape okuli Sanyuka TV era nga tuli live mubadde nayo okuva bwe yabawa idea ye nti agenda kubanga ata premiering a movie mwebale nnyo mwebalire ddala abalala bakola munnanga balina TV ze bakolerako ate ne batabeerawo Sanyuka TV mwebale nange njagala obeebazaako ensuso mumbeereddemu nali sikisuubira mwana ttu mulina olumu we mugamba nti katubeereremu okwo ku bantu Nita Bridals bagomesi ayi kanaatera okuddamu okukola omukolo Flower World bebe ebimuli bino ababikozeeko era Rape mutero mulaba nga akoleyo videos aba Crown Juice be bakuletedde ka juice mama nange kano kampomedde sikabi kalungi nnyo ddala ba sponsors mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe company eziri omusobola okugula ticket ne mugulira abakyala ne batoze n'ogamba abakyala ababonaabona esatu ordinary ngiyiyeemu Rape labonite ejjule Rape nga abasanyusiza okujjako Abannayuganda stress mulina y'amaanyi omuntu alwawo abagagga simanya bamugagga muto Brian White jajja mwami ali mu kibuga mujje musponsoring omuzannyo guno gwe kasitoba nga weesoma nti oyina ssente jango sponsoring omuzannyo nga sinagenda eri okay tugende omako tuli ne mama Jena jebaleko Genti, hi everyone. Yatondisa omuzindaalo. Saagala nnyo omuzindaalo guno buli omu aguwandako amalusu. Guno mupya? Nedda buli omu anti ayogererako. Mugenda kundwaza enziku y'egundi. Ey'amalusu. Seafreeze. Gyebaleko mama. Kale naawe gyebale. Obulamu. Nga bw'ondaba. Obufumbo. Tebunawe bwabadde bwakatandika. Yatuyinga abakyali mu mwezi. Love erinnya bukanako na kumbeera ku nnyonyi nga mu celebrating anniversary bannange nnyonyi ku nnyonyi mwana abandi muto mba nina omulabirira aba alina okulinnya ennyonyi wano mu Kampala ebizibu bingi stress nyingi so mwana abandi avaako n'agenda mu ka SC ensi zeri anti zirimu SC yeah ate kati gwamulabira si alina okulabira mukwana nti nze nakola siri munaku nga ggwe nze nakola mukwano onako lwayo tubadde ku premier ya movie tusuubira nti mu movie eno ogenda beeramu ate nga ngibeeramu nti ambadde siriiwo naye neddako nja kubeeramu insha Allah. Bad Black watandise okuzannya movies n'okuyimba nsobola tewali yimba ko wayimba dda ne movie nsobola gwe nkulabikira sobola kuzannya movie I can Bad Black wavaayo emabegakaawo n'otugamba ku bintu byono omwami Eugene Sepuya aveeyo akole DNA ate omukazi asobola okukulumiriza omwana nga tomwebakangako waba yanneebakako nga teyayambala aba akimanya aleete DNA ekyo kimala sikiddako kakati ajeddi ye lwayagala lwe yeerowooza kubanga nakati era omwana talina kyamwongera kuwayisawo emyaka 12 oyo oli ku Kim Swaga tolina updated oli w'amawulire Kimu ne Sepuya temubaawula kakati
kakati omwana wasooka n'omuwa Kimswaga ate kati n'omuzze wa Sefuya. Maama yamanya taata w'omwana omutuufu. Tetugambe nti nno obikolamu bwoti ne bwoti. Ate ntya myaka 12 gy'alina nali nvuddeyo. Kati ebyo bindekere nga nze maama w'omwana ebisigadde ebyo vaayo. Abayimbi banywa enjaga. Abayimbi basussizza okukozesa ebiragalalagala. Lwasa muyimbi. No ongambye bayimbi Lwasa si muyimbi. Nawe tukulaba oli omu ku basocialites. Nga tonnafa tosobola wona komera. Ekomera lya buli muntu. Ye Lwasa omuwa amagezi ki? Siina ge muwa taata wange mulamba osobola obbuulira kitaawo yansinga amagezi. Kati tebinkwatako ebisigadde bulamu bwe nange nnina obwange. Milioni 18 olowooza zisobola okumukwatako nkugaye tebinkwatako mbuuze ekibuuzo kyala oba biweddeyo nkuyiteko. Rape muwagira because it's domestic violence. Abakazi babonyaabonyezibwa lwakuba tekiri ku bakazi kana abasajja mu abasajja abatuntunyizibwa naye omusajja gwabonyaabonya oba toyagala kukola. Zesuubira nti omusajja okera ku makya n'oba n'akasenteko mbu ne bakuzza mu domestic violence okugyako abasajja abawasa abalugwala abo bakubwa. Anti nze nvumanya tenyogera kati oluusi maybe oba ntabulatabula naye si kuntuntuza kuno. Omusajja yali akubyeko bukyambaawo. Yali musajja kyoyo akuba bad black. Teyankuba biri awo saki naye byakikaze manyi yankubamu oluyi lumu ntereere mu layini. N'osigala naye? Mulaavu mukwano. Yeah, Slim Daddy. Anange. Anange, honey. Honey, I know the years are going and I need someone to come to help me record on my TikTok as well, on my video. Ngantumira daddy wange. Naye bannange laavu ebatta ne Slim Daddy. So consider nsimuleko wano. Teddugala nnyo kiri awo ndi mukulu wo. Myaka 3 mweno giyita. Ani agenda okunkwata wano? Karo. Nedda nze nina 3 mweno. Naye atayinza obbanga ye yeekwata. 3 mwena. Tumira Slim Daddy. Weba kuliko ekitala toteekamu flash. Kati kwata like tonkwatira wala kinyirira bulungi. Tumira ku Slim Daddy. Daddy, as usual, I'm here to give you a message. I know the years now they have gone. How many years now? We are in 5 years and we are still going. Daddy, in these 5 years, I'm here to let you know I love you through thin and thick. Through what? Okitegedde yajja kitegeera mu bubi ne mbulungi. Daddy, nkwagala njagala okugamba nti nkwagala ate ekirala Daddy ngenda kuzaalira ka Swift. Ngenda kuzaalirayo abaana tulina omwana ffe tetunamuzaala naye already tumuyita Swift. Ayina Swift naye bad black ono Daddy oluddewo muzaalira. Daddy tugenda kuzaala tubadde anti omusajja mwino sooka ne munyumirwa tomanyi buli wozaala akaana laavu eggwa oba oyonsa kakupamidde amabere gayiise owunyaawunya olwa nakawere. No, I wanted to be fresh for years. Daddy, I love you so much and I'm not going to stop to love you. You're my oxygen, my temper, my cooler. Darling, with you I can't get angry. Enjala tesobola kunnuma ate sinyiga. You're my motivator. You're my strength, my look. Ebyo byabakyala bireke nwanirira bba wange. Darling, I love you so much. Eyo simu yange kwombuuliza. Enebadde ya Daddy katika video kajjeeko. Bad black. Nga tuzeeko mu bino ebyaffe. Twalaba nga ogambye nti nno Grace Khan bonna abamwagala bakkubire. Okyali naye? Grace Khan yali ali traumatized, yali stressed, yali nga akiluzinze. So bambi nenjogerako ne mama makula
because tata Bujingo ne mama makulu abantu bange one on one background zenina saba so nenjogera nabo basobole okuyamba Grace Can nze namukwata ne mutwala ne muwayo mu butongole n'omwana because drugs zali zisuse mwali mu mujajinga but now she's fine, we thank God. Ali atya generally? Ali fine, gwe tomulaba nga agezze. Ali fine, tosagenda mu mikono gya makula n'atakulabirira bulungi. Segeza gyabeerera. Makula alina omukono ogugimusa. Tukiraba ne musajja. N'omusajja omulaba pastor kati anyirira luli yalinga Naye naawe obulemu omukono gwo ku Asha. Gwe bawanga omumanyi. Bawanga tosobola mugeza ku basajja wala bange talina kabuto. Wa 6 pack. Ayina maso. No bange tomumanyi gwe. Are you kidding me even? Do you know my man? My man is tall. Wait. Soko tubuli ali ati. Mudadi tomumanyi. Sima wiranga muita siri mudadi roza mutono. Bawanga ayina maso. Ayina 6 pack. Ayina akanyama. Muwanvu. Kakala kalyawo. Mugwamwe mumanyidde. Bawanga omugeza ku basajja b'e Kampala. Ali omu mu Kampala teri musajja n'ogu. Amwenkana. Ate abalala bonna nabalemwa. Waliwo yali antuuzizaako n'egiba myaka 2 newe guba gumu. Sajja ono oludde naye. Sajja nsina bulungi. Abantu babudde ne bagamba nti okubeera ng'olundira embwa ku social media wera. Azirimbwa nabadde nzibanjulira. Nina embwa nnya. Embwa zigenda kubeera zi MOP. Aye bannayuganda basukka kawaani anaabafuga nga si mbwa zange. Ani bambi nakivaako gwe w'ekitaala. Lindako muganda wange. Netakagwa gyali ali fine. We moved on. Kyogamba wamusonyiwa n'omuviirako. Moved on, namusonyiwa yali yankola ki? Okubeera nga mwesojjasojja. Yansojja ne musojja twevuma ne biggwa. So we moved on. Embwa yafa bambi. Embwa gye nali ntuumye Litakagwa yafa. Naye bambi simuyinaako buzibu honest. Era already naye ali mu happy marriage, bulimu n'abaana 2. She's happily married. Nanga I'm happily married. We are both happy. So we move on. Tolemera ku muntu. Okay. Ka intro kati sikola kalango.